Sipiika Palamenti Aneta Amongo era nga yamyuka ssentebe w'ekibiina ky'NRM omukyala ku kitebe ky'ekibiina ky'NRM ekisangibwa ekya Ddondo mu Kampala atuusewo mbudde obw'amalya g'ekyemisana ng'ekimututte kwe kwanjulira abaddukanya ekibiina kino ababaka ba Palamenti 9 abawangudde akalulu mu kulonda okuwedde. Ababaka bano be bamu ku baavuganya mu kamyufu k'ekibiina ky'NRM gye buvuddeko kyokka ne bawangulwa bannaabwe nga batambatira n'ebyalangirirwa akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ky'NRM nga n'abamu baddukira mu kakiiko akaateekebwawo okuwuliza okwemulugunya kw'ebyo ebyava mu kamyufu k'ekibiina ne batamatira kwe kusalawo okuvuganya. Wadde nga amateeka agafuga ekibiina ky'NRM tegalina yegaba kugira kwesimbawo, olwaleero bano baagadde okuzzaawo omutima gw'obwasseruganda wakati waabwe n'abakulembeze ab'oku ntikko mu kibiina kwe kusalawo sipiika Palamenti omu ku bakulembeze ab'oku ntikko abakulembera okulaga nti bakusigala nga bawuliza eri ekibiina wadde nga baasalawo okwewagula ne bavuganya abaali baweereddwa kaadi y'ekibiina mu kulonda okuwedde. Tetwabanoonyeza kalulu ne bwe twali tubayambako tubakwatirako mu lutabaalo olwo era twasupportinga even financially ba candidates ba NRM bokka. Amongo nga yamyuka ssentebe w'ekibiina ky'NRM omukyala ategeezezza nti wadde nga bano baasalawo okuva ku nkola y'ekibiina ne beesimbawo ku lwabwe ng'abantu be bamu ku bayambye okulaba nti yali akutte bbendera y'ekibiina ky'NRM mu kulonda okuwedde General Yoweri Kaguta Museveni awangula okulonda kuno n'ebitundu 7. We know that you the independents also contributed to that win. We want to thank you for supporting the president, for the president to get that percentage. Amongo asinzidde kya Ddondo n'ategeeza nti gavumenti eri mu nteekateeka eziyimbula abasibe bonna abaakwatibwa mu biseera by'okulonda naddala abo abanaazuulibwa nga baakwatibwa tebalina musango. If you're criminal, you're wherever you are because you're criminal. And then distinguish politics from it. However, if we want to have a dialogue, we are going to start dialogue, reconciliation, and all those who do not have any case will get out. They will get out. Speaker ategeezezza nti waliwo n'abawagizi b'ekibiina ky'NRM abatulugunyizibwa ku nsonga ez'ekuusa ku by'obufuzi n'awa n'ekyokulabirako ekya ssentebe w'ekibiina ky'NRM eyattiddwa mu bitundu by'e Bukedya. My NRM chairperson of a sub-county was hit by opposition boys and killed. So you should not say that it is only opposition. Even NRM suffers. Ono asuubizza nti wakyaliwo ababaka ba Palamenti bangi abagenda okukolera awamu n'ekibiina ky'NRM mu Palamenti y'omulundi ogw'e12. We have members of Parliament who are opposition who are ready and willing to come and cooperate with us. And they will come and sign and cooperate with us. Amyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'NRM Rose Namayanja Nsereko ategeezezza nti bagenda kukola endagaano ey'enjawulo n'engeri ekibiina gye kinaakolaganamu n'ababaka ba Palamenti bano. Balina okujja ne tukola nabo endagaano engeri gye tugenda okutambula nabo. Endagaano eyo gye tuyita Memorandum of Understanding, naye tubategeezezza nti essaawa eno kye bakoze eringa expression of interest. We didn't sign an MOU, batugambye tukumeko basoke batugazetinge era swearinge in. That's when wetujja okukola MOU. Mu kulonda okuwedde ekibiina ky'NRM kyafunye ababaka ba Palamenti 385 abawangula ebifo eby'enjawulo kyokka nga n'ebifo ebisinga obungi babiwangudde ku mutendera ogwa gavumenti ez'ebitundu. Zubairi Lwalira, BBS Telefina, Gambuze.